era kusinza era kintuusiza mu bifo ng'ebimu sandituuseeyo si lwakuba nti ndi muyimbi wa gospel nze leero nekisereka kati ekiza sirina nabyo sitedi ngenda bayimbira. This is beyond kuyimba. Okusinza kyanjawulo ku kuyimba. Wabula okuyimba kitundu kukola ki? Okusinza. Nina kyengenda nga n'abalinga nti bakitaffe batudde butuusi tebalinaawo mulimu. Baddeko mu nkuŋŋaana ez'entiisa naye nga they have come to attend naye nga be balina zi TV stations balina ki naye nga zisize ku attend nga bala come to worship the Lord kwebagala mukulu. Bwe nazuula ekyama ekyo n'okubikkulirwa okwo n'embikkulirwa nina n'entalo eziba mu bifo eby'enjawulo ne bannyaniriza nga bagamba bati tukwaniriza kubanga tulina olutalo gy'osinze. I'm telling you the truth. Bw'oba oyagala kulifaaninga emityana waliyo olutalo lw'ettaka ng'akulira movement mu Mityana district. Alina Mityana institution vacation whatever. Mugagga nnyonnyo walinnya nnyonnyo ye muntu agula poliisi n'abalaguzi n'abagula. Omusajja n'atwala ettaka lya mukwano gwange nga mulokole. Ne basoberwa. Ne basaba. Ne baleeta abasabi eri abasajja bakwata essaala. Ne basaba. Ne beetooloola ettaka. Usipiidi n'alimbula ekizimbe n'akizimba okubasinga abazimbanga wano kunju. Neesalirako acres nga mmeka ate ye neighbor waabwe basalangana mu nsalo z'emmanga. N'ayimisa obuzimba obunene obw'amaanyi ng'era abagagga. Naye yadde yazimba okuzimba ffe era tetwatya. Kankubuulire Setaani ne bw'akola okugulu era tekikugwanira kutya. Bayibuli kigamba nti eggulu l'ensozi mukitegeera mutya mu kulowooza mutya. Waliwo ssebo luba lusozi nga amaze okuzimbawo. Yazimba obuzimbe nga gutiisa n'akukuba pulasa n'asigala nti n'amabaati nga ga maroon. N'aleeta n'abaana ba institution basomere ne computer n'aziteekamu. Kaakati n'amuwulira olugero olwo naye ng'akimanyi kubanga yansangako ebutaalaale nga babbaka tugoli minisitule bantuttege yansanga nsinza mu kibira nga bali mu retreat nga tusinza kitiibwa kya Mukama nga kitukkidde gye kyali najja atwala kontakiti yange nanyanirizaako ekakindu ku ggombolola levo nenzija n'ensinza kati ku luno n'agamba naye luno olutalo kati lwa kusinza. Entalo bwe zisukkanga ku kusaba ziba zifuuse za kusinza. Mu kusaba katunoonya Katonda mu kusinza yajja. Kati ani ayinza okwanguwa okulaba munne? Gwe kumunoonya mu kusaba. Sigamba nti tetusaba kubanga it is written, it is a principle, biblical principle. We have to do that. Omukazi n'ampita. N'eŋŋamba mu maka gange tutegeseewo okusinza kubanga waliwo olutalo olukalu. Ate n'eyakola ekyo yalina ekyama ky'okusinza ng'akimanyiiko kubanga omulala tayinza kwagala tuyimbe buyimbi. N'enzijukira nga Yekosafaati bwe yalumbibwa abalabe, Chronicles chapter 20, ng'atabuddwa bwe yagenda ewa Mukama. Mukama yagamba kiteekateeka abasinza. N'ategeka worship team. Ne batandika okusinza ebigamba bwe biti byebisinga n'okubalako. Ndi Mukama muki? Mulungi. Ate n'okusaasa kwakubeerera. Omanyi kyekitegeeza nga aluyi yalina ebyokuwanisa nga gw'ogamba Mukama mulungi. N'okusaasa kwakubeerera nga bigambo. Naba mukitegera kyejjogedde. Nga akulwanyisa si ggwanga limu. Bayibuli egamba abaana b'Amoni Abamoni n'abava ku lusozi Seyiri Abamowaabu bonna nga beekuŋŋaanyiza balumbye eggwanga eryo. Naye ye bwe yabalaba Bayibuli egamba yasooka kutya kubanga muntu. Bw'amala okutya ngo n'agenda anoonye okubeerwa ewa Mukama. Kuno kwe kubeerwa kwe yajjayo nga kwakutegeka basinza. Abaleevi ne batandika. Ne bakwata ebivuga. Ne batandika okusinza ati Mukama mulungi. Okusaasira kw'okubeerera emirembe gyonna. Bwe baakola bati. Bayibuli egamba Mukama n'ateekawo abateezi. Manyi ekintu okuteekawo abateega?
mu ngeri endala tewabaawo afuluma. Wateekawo abateezi n'addira abalabe baabwe bano bwe baamala okusinza abalabe ne batandika okwefumita bokka ne betta ne beemalawo. Baneeruta kika ky'olunyuma nga temuli kikonde ekyo naye Mukama ng'akubye omulabewo. Mu kusinza Katonda mwalwanira entalo ezifaanana bwe ziti z'otasobola wadda wali n'omusinza n'omusitula n'omusukulumya ebintu byonna n'omulabawo n'okkiriza nti ye muyinza w'ebintu byonna okusaasira kukubeerera emirembe n'omulekera ensonga.